Yo, this is from Pantilla the Musibe muti abalungi abagerwa bekomere ku PJ the news anchor mbanirizaako mu dakiika eno nnyini nga bwe ntyo mbebazaako gyonna gimutussaako engalo eyo gimusinzira okuba nga ate mukakalabya. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa yasimattusa akabenje k'ennyonyi ekika kya Namukanga ng'ono yabadde ava Bushena ng'ayolekera Kampala wabula nga Namugereka yazizza bibye era ng'ono ne banne beebadde atambula nabo mu nnyonyi eno bonna basimattuse era nga tewali yafunye bisago. Bw'atyo yavuddeyo ku mikutu gy'emigattabantu n'akkakkanya oba n'agumya bonna ababadde bali ku bunkenke nga balowooza nti oba oliawo afunye obuzibu n'abategeeza nti talina tabbu yonna. Ye omuddusi w'emisinde Joshua Cheptegei azzeemu bw'atyo n'amenya likodi oluvannyuma lw'okuwangula omudaali gwa zzaabu mu misinde gya mita 1,000 mu mpaka za Olympics eziyindira mu Paris wali eri mu ggwanga lya Bufaransa. Mu mpaka ze zimu ez'ebyemizannyo Munnayuganda amanyiddwa nga Charles Kagimu ono yamalidde mu kifo kya 7 oluvannyuma lw'okukalakata eggaali okumala essaawa 6 n'eddakiika 5 kw'ossa n'obutikitiki 49. Omukrono wa myaka 25 wabula nga amenye likodi okubeera nti ye Munnayuganda asoose okusotta akagaali Bukyanga Ernest Bule n'omulala amanyiddwa nga Muharud Mukasa okubanga beetaba mu mpaka ze zimu mu Los Angeles mwaka gwa 1984 obwo kitegedde Bukyanga omwaka ogwo guggwa bannayuganda abo ne batuuka ku Olympics mu Bugaali tubadde tetufunanga Munnayuganda mulala akola ki agendayo okutuusa Charles Kagimu we yatukiikiridde era ng'ono yamalidde mu kifo kya 7. God have mercy upon us. Ate bo ababizonto comment bwe bati bavudde ne bategeeza abawagizi baabwe nga YouTube channel yaabwe we yatwaliddwa abantu abatannaba kubanga ate bategeerekeka era nga bano bakola bukubirire okulaba nga bagiza wabula nga mu kaseera kano bagamba nti bacreatinzeewo oba batonzeewo channel empya kwe bagenda okuba nga ate baweerereza abantu baabwe era bwe batyo babasabye mu bagoberere nga bebagezaako okukola ekisoboka okulaba nti bazza channel eri ekome mu mikono gyabwe. Oluvannyuma lw'okubuzibwawo kwa munnakibiina kya National Unity Platform Akleo Kivumbi ono nno poliisi yamukutte n'emwolekeza mu maka ge babeere ng'ate bagaaza wabula ng'ate okusinziira ku musirikale akuliddemu okwekebejja amaka ga Kivumbi agamba nti basanzeeyo ebintu eby'enjawulo kyokka ng'ebisinga obungi byekuusa ku ebyo ebikozesebwa mu magye. Kinajjukira nti ono yakwatibwa gye buvuddeko awo n'atwalibwa mu mmotoka ekika kya Nuuwa era nga NUP okuviira ddala ku Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde nga bamubanja ku mikutu migattabantu wabula okusinziira ku mukyala we ye bw'ati bwe yagenze maaso okuba nga ate ategeeza nga poliisi bwe yazze mu maka ge n'omwami we ne bagenda maaso okuba nga ate baaza era nga we bitiibwe byatambudde. Inside, we are going to leave you a copy. Ulitogamba titokola titokiriziganya nazo otegeko stabera ne copy ubanga tujja kulekera wano copy emu sigamba tibena fena tugenda ne copy ulide nenga loda waside ki this is number 2 togenda kufanya togenda kufanya you just put the option to the right okay I just signing it is to sign tuchikola I just signing nze mkyala Kireewo Kivumbi zibadde ssaawa nga 8 ne abasajja ne bajja ewange ne bankonkona babadde bangi like 10 of them ne bayingira mu nnyumba nti bazze for search
ne batandika okutinkuula buli kimu, ne batinkuula buli kimu, ne batinkuula buli kimu. Already tebalina kye basanzeemu kyamaanyi, naye batutte ekifaananyi, they are choosing him to be called a general, ne batwala ekyo ekifaananyi ng'ali mu red t-shirt. Ekirala kye batutte, they also took a t-shirt nga bagamba mbu it's for the army. So ebyo byokka bye batutte. Then tubadde era tuli ku search, ne bayingira mu kisenge ky'abaana, ne basuulamu 2 pips nga nze ndi mu kisenge ky'abakulu because mbaddewo nga njagala kulaba nnyo buli we basaakinga, naye ng'abasajja bandi sisobola beera mu buli kisenge. Omusibe ye bazze naye tumulabyeko, naye nga ne condition gyalimu mbi nnyo. Batuuse ekiseera ne batugamba tusayininge ku bye basanze mu nnyumba, naye of which tubadde tetubikkiriziganya nabyo kubanga ebimu ku ebyo bibadde tebibeerangako mu nnyumba yaffe. Akirewo Kivumbi akakidde osayininga, ne bamutiisatiisa, ne bamukaka asayininga, era mukakibwa ku neeno n'asayininga, era ng'omulala agamba ajja sayininga asaaga, ne bamukaka. Era wano ebbali aŋŋambye nti era ne wesitaasayininge njatuukayo bantu kyalinga ensayininge. Erinnya lyange Bumpenje Ronald, Defense National East 2B. Embeera etuuseewo olunaku olwaleero yevudde ku kuwambibwa kwa muganda waffe Akireewo Kivumbi eyawambibwa ennaku nga 2 emabega. Olunaku olwaleero abasirikale bamuleese ne tumulabako nga bazze okusaakinga ennyumba ye, naye Akireewo azze nga ali mu ssaati ya President Kyagulanyi gye yali ayambadde, naye ng'empale wansi bamulitire mu mpale y'amagye, bamulitire mu drone nga waliwo ne escort egy'ekikola ki egiwerekera. Kati ebintu biteeberezebwa okuba nga si bibye, ye kubanga ebimu Akireewo agambye si bibye, kamuwaddemu amayinja ag'abamagye. Akireewo agambye ago siga tabimanyiiko era baleka balese biki bireete yagaanyi n'okusayininga, abadde agaanyi okusayininga. Nze nsayimize olw'okubanga omukulembeze kubanga tuvudde eri mu kisenge ne bajjayo enkofiira ng'erimu amayinja. Kati mali sisobola gaana kusayininga kongolezi salabe nga koze eki, naye wabaddewo neiba yalembye ku basirikale abazze yagamba yabe nga baleeta ebintu babiteeka mu nkofiira, naye bw'agenza okubaako okwogera nti waliwo ebintu ebyo batadde mu nkofiira, omwami oyo akwatiddwa ne bamuteeka mu drone, ne bamuteeka camping, naye oluvannyuma ateereddwa. Nga tewannayita wadde wiiki nga Katikkiro wa Buganda avuddeyo okuvumirira ekikolwa eky'abantu abagenda mu maaso kubanga ate batwala ebifaananyi ebitali bya Buganda mu mukolo gw'okwanjula eri gye baba banjulwa mwanattu. Bo bongedde okubanga ate bakijjanjawaza ab'ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okukitegeera nti ono yabadde ategeeza kutwala kifaananyi kya Kyagulanyi cause tulabye vidiyo eziwerako ddala ng'ekifaananyi kya Kyagulanyi kye kitwalibwa ku mikolo gino egy'okwanjula. Yali akivumirira ng'agamba nti kive na kutyobola buwangwa. Weewaawo bano bongedde okubanga ate balumya Katikkiro ne bagenda maaso okubanga ate bakolera ddala emikolo emijja emipya egyakaggyibwako akawuuwo ng'ekifaananyi kino bakijjanjawaliza ddala n'okusinga ebirala byonna ebirina okubanga ate bitwalibwa ku mikolo. Mu bufunze bongedde okulumya era nga waliwo n'abo abavuddeyo ne bategeeza nti ekifaananyi ekyo ekiba kireeteddwa muwala waabwe si wa kukuweebwa mu luggya. Ng'omulenzi ayagala okuwasa muwala wange omutwalo kifaananyi kya Kyagulanyi nga kinene bulungi ng'okiwanze bulungi ebirala ne bootaleeta. Nina ekibuuzo, kiki ennyo Kyagulanyi ekimuvunaanibwa naddala mmwe baganda banne? Tekiriiko nti ono wa wansi, tekiriiko nti ono wa wakati, tekiriiko nti ono wa ku ntikko. Mu bantu abatekitiize Kyagulanyi era abamuvuga sipiidi era bamulabisa
abamusiiga ettoomi. Ku mulembe guno wendabidde ettaffaali nendaba ekyapa mu ngalo oluwalo okutwala maapu ya Buganda ku mukolo, okutwala ekifaananyi kya Ssaabasajja ku mukolo, etc. Naye just akafaananyi obufaananyi aka Kyagulanyi Ssentamu simanyi oba lwakuba tekagulwa Mmengo nti tewali ssente zikafunwako, yensonga lwaki oli asobola okufaayo n'ayagala akakube bukaveewo. Mu nnono za Buganda zemmanyiiko entono mu bitakkirizibwa kutwalibwa ku buko mwe muli ekitanda. Mu nnono za Buganda tekitwalibwa ku buko. Ddi lwe mwali muvuddeyo ne mukuba ababitwala? Eddi lwe mwali muvuddeyo ne mukuba abatwala ekitanda ku buko? Imagine, tebereza ekifaananyi obufaananyi. Naye nga emaapu ya Buganda kifaananyi, satifikeeti ya Buganda kiba kifaananyi, ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kisigala kifaananyi, byonna biba mu fuleemu. Naye ekya Kyagulanyi kiki ekiba kikikubya? Watya singa kibadde kya Museveni wandikigaanyeeyo? Nnugu, Futwa, Lukuunya, Nge, Fubitizi, kiki? Omwana w'omusajja yakola ki? Omwana w'omusajja yakola ki? Tusonde nga bwe twasonda ettaffaali tuliwe, yeetayize mu ggwanga lye, mu buwangwa bwe, mu nnono ze. Byonna ebikolebwa Abaganda n'emikwano gya Buganda babikola mu kwagala, si mu kukaka, mu kwagala, mukwano. Kyekikozesa ebyo. Teri gwe bakaka kutwala kifaananyi kya Kyagulanyi mu kwanjula oba ku mukolo gwonna. Ngaye batayinza kukaka kutwala Mirembe Maria ng'ekifaananyi mu kkanisa yonna. Naye omwana w'omusajja yakola ki? Eyajjawo kyapa mu ngalo, eyajjawo okusonda ettaffaali. Olumu naawe okisussa. Ate Mayiga ekimuvumiza kubanga Mayiga yakatikira abadde agenda osinga okwagala kweyingiza mu bya ati kati bakyamwagala kweyingiza mu byabufuzi. Mengo nga institution tekkirizibwa kuyingira mu politics. Tosobola agenda nga state house control atudde wali eruwero ng'abantu babonaabona n'ogamba mbw abeeruwero mukole muve mu byokulwana. Kitegeeza nti omulabanga Kadima tumanyi omulabe wa Buganda yakola statement yagamba fenga Abaganda. Kati Bobi Wine abakola statement eyo singa bamocha n'omocha. Era kiyamba omulabe wa Buganda okola statement ye yompulira nti yali mu buyinza. Kakati omulabe bina olutalo oluliwo bino bye tudiscuss nga bikolera omuntu omulabe wa Uganda ne Buganda. Nti sokosire nti katekolo tukulaba nga otuukiriza interest z'omulabe wa Uganda agibonyabonya ng'ate yeekwese mu institution yaffe nga Abaganda. Oyagala sebo tukwebaze Kadima oyagala twebaze taata tuwebale bamba kusembeza mulabe wa Buganda ne Uganda. Sebo Kadima mama wadde tuli banafu wadde mutugamba tuli babi wadde mugamba tuli bayaye ffe twebaze nga abasajja batunyigiriza nga tebakozesa institution yaffe ya Mmengo. Kubanga nagambe saa zino omulembe gwe tuyina abantu bayize okwawula Kabaka waabwe ne Mmengo kubanga Kabaka si yaddukanya Mmengo. Kabaka is a head. Katonda addukanya day to day business ze Mmengo. Baba kukuta n'omulabe wa Uganda ne Buganda taata tumwebaze mukama wange Kadima.
ontegedde bulungi. Awo nno we tutuuse ku nsonga y'ekifaananyi naye nga nnyongera okujjukiza nti Sheikh Ashraf oyo naabeera musomi wa dduwa wenna alina ebizibu eby'enjawulo oli waddembe okuba nga ate omukoonako ajja kuba nga agikusomera bibeere nga mukwano bikyukamuko wennyini awengera okuba nga ate mbatuusizaako okwagala kwe baalaze King Saha bwe yabadde agenzeeko awantu awamu gwabadde mukwano mwerere. Mukwano gwa muyimbi wange asinga mukwano kulabira ku TV bannange namerere tabana mukwano bannange nze sikirabangako bannange tato wangale ngajeri mukwano akakube ngajolingo labi no Ate olutalo lw'aba foot soldiers n'omukramanyiddwa nga VJ Junior lwandibanga lutandika butandese yassa bano bemulugunya nti ono bw'aba ayogerera firimu ze agenda mu maaso okubanga ate abayisaamu eggaali ekintu kye batasiima n'akamu n'akatono ddala era nga twasookedde ku mukramanyiddwa nga Eddie wa Good Life yavuddeyo bw'atyo ne yemulugunya n'amusaba okubanga ate akyusaamu awo nno n'abalala nabo ne batandika okubanga bavaayo n'omukramanyiddwa nga Umar Kiseka teyalutumidde mwana naye nga omukramanyiddwa nga VJ Junior batuseeko ne ku point emubika waawaawo avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayogerako eri abawagizi be n'abaako byabategeeza wennyini awo gwengenda okubanga ate mbawa ate oluvannyuma mbasibuza omukramanyiddwa nga Umar Kiseka ku nsonga ya VJ Junior okubaweereza mbadde PJ webale kwekuumirako ate kuumira mpeera sigale nga konkomede beera bulungi weeraba. Bano balumonde nga batidde bakachere nga bepyeredde kale mwe babalugu nali manyi muli solid niye mukyayitamu n'empewo mukyayitamu empewo ez'ekijega anyway njagala nkozesa omukisa guno kusobola okugezaako okwebaza abantu abankubidde amasimu okunkyekingako basically abantu okuva mu diaspora abantu okuva South Africa abantu okuva mu nsi za Buarabu abantu okuva UK USA abantu okuva Canada buli mu abadde ankubira bambi nga nkyekingako nga ngamba nti mwana Junior oli okay nembaganze gye ndi ama live and kicking nga man tubadde tubira wane no waliwo futi kigera avo okulanga bagamba bamanyi nammwe bangamba enewe abo twabamanyira naye ng'ekisinga okubeera ekikulu kye tusaba VJ Junior tukubire sinema nimbaga ngenda bakubira sinema kama mbaya ni mbaya ekijja kijje ninga surprisingly bambi buli abadde ava ku simu nga ngamba nti ebibadde bye tubadde tulabye bibadde bituyisiza bubi naye n'emitima gimenyese naye kati ke tutuulizaako we are okay era nebangana okungamba buli abadde ava ku simu soko kwate ekyataano soko kwate ekyasatu kwate ekyabiri kwataka kadde kwataka mu kitundu kwegamba weekend giyisemu ngeri masavu merere Sunday badde masavu merere so futu kigere abika yabikanga naye mwe babalugu nali manyi muli soli naye mukyayitamu empewo gasiya muntagingire VJ Junior okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'otukkakkanya simanyi oba baakuwa ddiiru yakututeeka wansi nga gweyo lolo gy'ozannya wagenda n'ompita eziika eritategeera naye njagala nkusabule boyi wange naŋŋamba byakusaagamu gwe tosaagamu naye nsirika naye otuyingira nnyo otusobedde otuyingira nnyo VJ Junior otuyingira nnyo olinganga agamba nti ffe tuli mu mizannyo gino oba tuli mu bintu bino kuzannyamu na kukoleramu mannya nze saagala kutrendingira mu byakisiru saagala linnya lyange kubeera wantu mu byakisiru tokikola okisegedde tokikola muganda wa wagenda n'ompita ezzika eritategeera neŋŋamba owaayo kankwesonyiwe naye otuyingira abatukuba b'osudiya okoze video nyingi okoze movies nyingi nnyo
ezirimu abantu abalwanira eddembe lyabwe. Sisuubira nti tomanyi bye tukola. Sisuubira nti tomanyi makulu ga meaning bintu bino bye tulimu. Naye olina engeri gy'otukubamu. Olina abo abatopulesinga. Kyenjagala okwebuuza. Kubanga muganda wange lekeraawo tukakkanya. Lekeraawo. Nze tokwata linnya lyange liteeka mu biboozi byo mu bimuvi byo bya kisi. Okoze movies nyingi n'otunnyonnyola ne tulabanga mu butuufu mutegeera. Mwatunyonnyolanga ku movies z'aba Red Indian mu ngeri gye bayiyangamu okwerwanako. Ne mukola zi Braveheart, ne mukola zi Simanyi Postman, ne mukola ziki. Ezo zonna temutegeeranga concept y'abantu bagezaako okwerwanako. Kyoyagala otugamba. Nga mmwe mwabitunnyonnyolanga bitegeera. Kati kyemugezaako okulaga nti ate kati ffe essaawa zino nali njagala VJ Mark. Naye ne wempulira eddoboozi lye njagala nakusesema. Bantu mmwe sibategeera. Wallahi sibategeera. Kubanga mmwe mumanye ebigenda maaso na biki ebituufu. Kubanga ffe endowooza zaffe ebimu twabiyigiranga nakummwe mu movies mwakolanga. Naye muyina engeri gye mutukkakkanyamu etategeerekeka. Ge mazima twabeeranga mu bannaffe ne tubagamba ffe tulaba movies za magezi. Ba VJ Junior ze bakola, ba VJ Maka. Nga mu butuufu otuula ku movie omusajja Maka n'akunnyonnyola. Mu butuufu n'olabira ddala nga abantu bamanye ekituufu. Mwe mwatuyigiriza ne bye tukola kati ssaawa zino oluusi. Naye mutukuba mutusobedde kiki? Sente omululu gw'abasinga amaanyi kye mutugamba. Omululu gw'abasinga nnyo amaanyi. Kubanga nze saasoma nasomera mu movie, nasomera mu firimu. Ze twalabanga mpozi n'ennyimba. Ebirala ne biyigiranga ku street. Batukubanga emigo nga tuli ku movie zammwe tulaba. Tulina bingi bye twayiga nga tubiyigira ku movie zammwe nga mmwe mubitunnyonnyola nga n'oluzungu tetulumanyi. Naye neewuunya ssaawa zino ate mmwe mukola. Mmwe muli kiki VJ Junior, lwaki mutukuba? Lwaki mutukkakkanya okututeeka wansi? Nze sizze wano kuvuma. Kubanga wa respect muganda wange. Tokwata video zo, filimu zo, kuteeka mu linnya lyange mu karakita za kisiru. Nze siri musiru, wampite zike siru. Ne ngamba boy wange ne mugamba akasajja kano kagezaako kutukkakkanya. Boy wange nangamba gwe tosaagamu. Tosaagamu. Ebintu bino bye tukola mubimanyi, mukimanyi tuli mu kwerwanako. Eggwanga liryo lisaanawo. Mwakolanga movie z'amawanga z'abantu abawambanga amawanga ne bagasaanyawo n'abagezaako okwerwanako. Mubimanyi. Mubimanyi nze saasoma nabiyigiranga mu movie zammwe. Naye Maka ya disappointing nga nansuula wali ne ngamba yi Maka omusajja omugezi ng'oyo. Naye naawe otuliko otukomerera sikutegeera. Sikutegeera muganda wange.